Aya basi omukulu gwe bayita Kazibwe Kapo ono gwe nkuleetedde okubaate nga atubuulira naye katonotono ebimukwatako akayimba ako kiwemmeneku oba bwe nkayita kiwemmeneku. Kazibwe Kapo omukulu oyo endonga asobodde okubaate nga agikubira ddala era ng'omukulu oyo bamuyita Kazibwe Isa. Erya Kapo baali mupaatiikako erinnya paatiike nga bwogamba nti nikineemo naye ng'erinnya eryo Kapo Kazibwe Kapo baali mutuuma olw'enneeyisa ye. Kazibwe Kapo bw'oba omusanze buli muntu yenna mukwano gwe tazalawa nti oba gokolawo oba okolawa omukulu yenjawulo ye. Tazalawa nti oli mwana muto ate omubonzeeko waliwo omumbi gosanga n'agamba saagala ku biki mu mbeera eyo. Kati Kazibwe Kapo olw'embeera eyo nti buli muntu yenna yamusanga oba asanze ku kitundu akufuukirawo kyaliiwo afuuka Kapo. Awo nno erinnya we liva ne bamuyita Kazibwe Kapo era erisinga okubaate nga litambula. Musajja Muisiraamu era ng'ava Butambala. Butambala eyo Bukesa siyu gye yali eyo yaliko n'eŋŋando yaliko kitagobwa Umeya nasobola okubaate nga bitambuza mpola mpola. Kitagobwa SS yasomerayo paka mu sini ey'okubiri ebyajjawo byali bwe bityo nga byosiza okubaate nga owulira nga abyogerako. Mwagwa 1997 ayingira ekibuga Kampala era yatuukira wa ssenga we gwe bayita Kamiyati. Awo nno waatandikira mpola mpola ku nnyumba ze yali asulako eza ssengaawo we waali omusajja gwe bayita Disani Kasasa. Disani Kasasa obudde obwo yali mu kibiina ky'omukulu bamuyita Fred Sebata. Ekibiina ekyo baliyitanga Matendo Demonstration School. Nga bw'omanyi nti Matendo yalinamu ekibiina oba essomero basomeza abaana abatandika mpola mpola. Kati omukulu Disani Kasasa yayamba nnyo omukulu ono okubaate nga atandika yeegomba nnyo okuyimba era Kazibwe Kapo yasobola okubaate nga ayigira nnyo ku mukulu oyo. Wabula embeera y'ekibuga nga bw'ogimanyi tebyatambula bulungi. Kazibwe Kapo kwe kuddayo e Butambala. Bwaddirayo e Butambala nno we yasinkana abakulu okuli ab'Amakugwe Gita Singers. Makugwe Gita Singers nkutegeeza omukulu gwe bayita Elisaafu Kibirige babasanga Butambala era omukulu oyo Kazibwe Kapo n'amusaba omukulu oyo n'amugamba njagala okuyimbamu. Bwe yatuukira e Butambala yalinnya ku stage Kazibwe Kapo abantu ne bakuba enduulu. Nannyini Makuge n'agamba omuyimbi ono nga wa ttabo era yali tamanyi nti ate omwana azaalibwa okwo ekintu nno kwa kukitandika mpola mpola. Yaliko n'omukulu bamuyita Dokita T bali mu kibiina ekyo Aziza Zioni Harriet Sanyu n'abala bangi nnyo ne basobola okubaate nga bakitambuza. Mwaggwa 2 Kazibwe Kapo ono yaliko mu kibiina ky'omukyala bamuyita Florence Namirimo bagiyita Ngoma Kinabo Gita Singers. Awo nno naye teyasobola kubaate nga awangalayo yali mu kibiina ky'omukulu bamuyita Kato Sekandi yamusipootinga n'alaba nga omukulu ono asobola okubaate nga atambuza okuyimba era yamuwa offer n'amugamba nti ojja kuyimbira bwereere ojja kujja mu studio osobola okubaate nga okubemu mpola mpola osobola okubaate nga tulaba kikyoyinza okubaate nga ow'eggwanga. Omukulu ono gwe kutegeezaako Kazibwe Kapo. Kazibwe Kapo ng'atuuse mu kibiina ekyo eky'omukulu Kazibwe Kapo omukulu bamuyita owa Kase Music Recorders yamukolera oluyimba lwe bayita ekituguza abakazi naye emboozi esinga Kazibwe Kapo katunyumizeemu byenjogeddeko bye bitono nebyo bino. Namwe mwebale okutubeererawo okuba ennyimba zaffe ku Centenary. Tubeerayo. Okay, bitambula bitya? Tebyandibadde bibi, bitambula bulungi lwakuba kale security tutawanya nnyo. Sente poliisi zeetwala kumpi ate zosoloza mu kivulu. Okay. Poliisi etwala sente nnyingi nnyo. Tulinga atabaza omusango okututa. Nanti mwabasaba gavumenti ebate. Mu kututa tetwabagamba nti ate bajje sente zonna bazinone kubanga boga nti wali abantu abangi woteka olina okusasula sente wezo sina n'okuziika abantu bakyaziika abantu betufuna baziika be bangi naye toyinza kusanga nga batusala ekimoloka kya fire ambulance akuuma akayitibwamu embwa ezikebera wafudde omuntu sibira bawo ne mu nnyimbe simayo bamulabe wotakkirize wakujjawo. Tuwa Masaka poliisi badde bayisize etyambyala eno bubi etwala sente nnyingi kyensinga okugamba sente zisukka obungi ezitwalibwa poliisi. Okay. Abawagizi baffe babadde bajjumbidde ebivulu byaffe. Abawagizi bo balaba balimu obwavuyavu balimu engeri y'akafiizi ennaku zino naye ng'ebivulu babiraba era daheyaze efunira ddala abantu. Okay. Ennaku zino otambudde ne baani? Ne Lutalo tuli mu daheyazi tuli Masaka muno mu katrip. Wonna mutuwulira tugenda kubeerawo. We twasemba okulira nga watwetedde ekiwengeneku akayimba ako ekiwengeneku abantu beebuuza kitegeeza muntu akola ebitali byansa ebintu ebitakujjamu obeerako ekikyamu bakiwengeneku kasookola ebitakusaana. Akayimba ako tunaakakuba mulungi katusabe keeyongera okutambula n'embeera y'obudde katulabe bweneeba. Okay, abawagizi baffe kiki obategeeza bannamasaka
bannamasaka bawagidde nnyo naddala music alimu ensonga music wa message bamwagala nnyo bannamasaka era mu kuyimba wano kassa masaka bagaana bannabudde okwagala kuyimba kuba kukulemye mu Uganda. Okay, mukulu Kazibwe kankubuuzeeko ebinyanyanya bino ebyazze mu ndongo yaffe biina byekyongera mu ndongo oba biina kyebyongera biri mu kutuusa message kulaga bantu bana badijja bakuba music gwe bayita ali urban ow'ebinyanyanya ali mu kubalaga nti abantu bagala bintu biriroko tewali message ndala ali mu bo bali mu abantu bali mu kulaga nti tukyagala ebintu byaffe biriroko kubanga abaana bakuba bintu byaffe byano kadongokamu ngoma nganda nyimba za bandi bikibwe bityo abantu bakikola twagala byaffe byawano ye message etuusibwa eri abantu ekitegeeza badijje bafunemu ekyokuyiga bali mu badijje balina ofuna ekyokuyiga era abaana balyose ne bajja suuna ne mbaziira balaze nnyo abantu nti abantu baagala ebintu bya wano okusinga bye babasibako ebyebo bakubira music wa Nigeria simawo wabani bo toyinza basaba kuba cousins naye ate osanga bafunye abantu mutwalo gwa kuba cousins nga tosobola kulabwa abantu 10. Okay, mukama wange abayimbi bagenda kulonda mwendi era kalulu kanja kawasaha. Okay. Omukulu Bebekulu yavuddeyo nayogera byayogera ensonga ezo zogera kooti Bebekulu ekyokugamba saha nti anywe enjaga simanya akola ki abantu abasinga betulina betuyima nabo baana bate biragala ekituufu babikozesa kati bw'ogamba saha nti anywe enjaga obanga gokolera akawo tebayinza banga balonda chairman w'abatamiivu mu ggwanga ne balonda Seeko b'omuwalimu nti tulondemu ono atagunywa balonda munnaabwe era agunywa kati bali mu kulondera abafaanani nawe gwe tugenda okulonda kuba yamanye ebizibu byaffe. Abayimbi kikyo bagamba nga tugenda mu kalulu kano tebalina okulaba kuba gwendongo ogimanyi balina okulonda omuntu ali ku ground sindi yali akyamyeko adde ku station yawo kati kitegeeza onawo ali ku ground ali waggulu ne wansi londa omuntu gwe mumanyiga nnyo omuntu atuuka wootuuka. Ate mu kisawe kya kadongokamu twavaayo ne tuwulira omukulu Sebata yajjayo empapula yavaamu waliwo omukyala bamuyita Nabwami Nabudumulasi kati olowooza ekisawo kya kadongokamu ani gwe gwoliko kati nganze Kazibwe nja kukawa Abudumulasi kubanga sinza kamuma ayina ettaffaali gyendi. Kadongokamu yaali ate ennaku zino Kadongokamu nga bw'ogambye ebinyanyanyanya kikulaga message nti tuli mu kuddayo ku kyasooka. Kadongokamu akomawo yakomawo dda kati goloza nti nne kiwengeneku kyalaga nze nyimba buli mwaka ntundayo oluyimba mukimanyi bulungi teri mwaka guyitawo nga sina hiti mu ggwanga kiba kitegeeza Kadongokamu waali abamuyimba ndoza